Ensangi zino Uganda erimu abantu obukadde 34 ng'abasinga ku bo beetaba mu busuubuzi obw'enjawulo okusobola okweyimirizaawo ssaako okusasula emisolo gya URA. Newankubadde omuwendo gw'abantu gweyongeranga n'emisolo gye bawa, bo ab'ebitongole by'obwannakiwa bagamba nti enkulaakulana balaba ntono nnyo. Aba Action Aid Uganda bagamba nti bannansi babinikibwa agasolo aganene ng'entabo eva ku bamusiga nsimbi abaggiddwako emisolo gino, era wano kwe kusaba akalembekereza akaweebwa bamusiga nsimbi kijjibwewo. Taxation is what you pay for a civilized. Tulina okusasula emisolo era tulina okukyenyumirizaamu. An independent state when we are relying on handouts from donors. If you have rights as a person, Buli muntu alina omukono mu kuzimba eggwanga. you never have rights without obligations. Bwabadde batongoza enkola eno ey'emyaka 4 ey'okubuna eggwanga lyonna nga yakulaba nga wabaawo bwenkanya mu misolo, ku mukolo ogubadde ku Hotel Africana, abeebiina by'obwannakiwa balaze obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi obufiira mu misolo egisonyibwa bamusiga nsimbi. Ate batakuŋŋaanyiza misolo kiba kitegeeza nti tojja kufuna ssente zimala kukola nguudo, kusima mazzi, malwaliro, amasomero, so essente ezo zirina okuba nga zikuŋŋaanyizibwa. Bino newankubadde biri bityo, aba Uganda Revenue Authority nga bali wamu n'aba Uganda Investment Authority bino babisambaze. Shamim Batalwo, WBS TV, Kampala.